Ladies and so much welcome. My name is the one, the king himself, Ngabulijo. Wano enyinyi ku celeb jazz na basubiza mno tugenda kwa tubatusako sheno kubulirwa Monday paka Friday nga tubaleta amawuli agafudde ku baselebu bamwe era nga we are seated in the beautiful studios era nga twagala kubagamba muno mugamba mutya. How are you doing? Tumisinze nga nafe tuba missinga ne mwongere okusubscribinga, mwongere okusharinga, mwongere okucommentinga, twagala okwebaza mwena every little person, every single of you, each one of you agezako kola muno genda ku celeb jazz page, no likinga, no sharinga, no commentinga, ate noberanga ate ekintu kino kitekamu komuliro nokubanga okyongerayo kate kisobola kubanga kikakinga kituuka. Leero omawulire mannya gagenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda ng'emanyi wanne wali nankubadde nga businesses tezinaba kubanga ziddamu kutambula bulungi wano naddala mu ggwanga lya Uganda kwota because internet teriiko naye nga ate abayimbi beetaaga okubanga bali nominated Mama Awards bazongezaayo kwegamba kasavu kanyama buli kimu kitwala speed. Abasinga mwali mugamba omwezi gwa January gwe gusinga okulwawo naye omwezi gwa January twaguyisemu tetwategeddemu noguweddeko n'okuggwako mangu bwe gutyo. So boto tambula naye nga tewerabira muno Shane proudly sponsored batambula ne bannaffe aba King Montage Studios nga bano basangibwa wali ennankula ku Prime Tower Complex oba Prime Tower Building awe nyinyi ku bitaala. Ekizimbe ojja kyako kuliko omukazi wa Movit ojja kubolaba ekizimbe kyo genda ku dduuka liri D4 oshegedde level 3 D4 aba King Montage Studios bajja kuba bakutusako services zaibwa nno bannange bakugunyo mu kulaba muno bakuba ebifaananyi bakola embaga okwanjula kwegamba buli kitu na studio kyekola naye nga ate omwaka 2021 balesa akenjawulo kano ke katya ke kubanga muno bakola ne music promotion obanga oli muyimbi upcoming basobola okushootingira video ku kasente akasaamusaamu se kyokka n'okubanga ate basobola okubanga bakupromotingira music so gendayo beekwate ojja kuba nga ate okola omulimu gwa bete tukomokoka era tunange tweyungiddwa kuba naffe abamanyiddwa nga abagalireewo arts furniture nga bo nabeera basangibwa outside z'ennankulabye ku Prime Tower Complex edduuka liri D5 Sicho Lawrence D5 banono nga munange batukoledde entebe nnungi ng'eno gy'ola batukoleramu era nga munange twagala obebaza muno when you associate with a big brand ate naawe osobola okuba nga okola ki ng'ebintu bino bikwongerayo commerce. So genda munange obeekwate buli furniture erina ali international furniture ali loko ina ntebe enkadde oyagala zimodernizinga genda beekwate bannaffe abagalireewo arts furniture era nga bano osobola bakubirako ku simu zaabwe wammanga zino that is 070 15 24 92 0701 15 24 92 070 0 15 24 92 oba 078 1371 84 0780 1371 84 that is nankulabye D room D5 awo nono bannaffe bano abagalirewo arts furniture we basangibwa era nga bali opposite ne aba King Montage Studios kwegamba associate with the brand oba oli engwina kalango nawe yagatuyengako jangu tubeere nga tetukolagana bulungi nnyo n'okubanga ekino tukitwala mu maaso naye nga etuvuddeyo Lawrence tandikirawo mawulire tandike ne full figure lutaba full figure nashiba kati watandike ne Kaye wisdom ne wuma katandike ne Kaye wisdom lwaki full figure omwagala nnyo kale munange nno Lawrence nkunyumiza yero ngenda kunyumiza ku Lawrence boss wuma omukulu amanyiddwa nga Ykee Benda yavaayo mabegaawo n'akola ki n'avaayo n'ateeka ekiwandiiko ku Twitter era n'agamba ya resigninze era just abulayo katono nnyo akyamaliza empapula zino abeere nga resigning okuva mu kitongole kino kimanyiddwa nga kya Uganda Musicians Association. Kati munnange nno nno tuba tukyali awo nga Kaye wisdom tumugwako nga tumubuuza ku bigenda mu maaso mu lutalo olugenda mu maaso mu wuma tumugamba wuma eno yakamalawo emyaka egitakka wansi na wa myaka 2 okitegedde naye ba president be yakaba nabo be banje nnyo kwaliko kyaze bwe batandikiranga ekisinde ne kujja ne kubako kyaze na resigning ne kubako Sophie Gombe na resigning kati Ykee Benda naye tekyamutwalidde almost myezi 4 naye na resigning ne tugamba ne abakikwata mu Sindi anakisobola Lawrence tajja kisobola Lawrence watu wagaye because Sindi ekisooka ali lubuto ekyokubiri Sindi alina omuzannyi wa firimu ekyokusatu ali mu kushootinga video enaku zino mulala na video vixen so Lawrence go agireeta so munnange anonako okubagana empower twadde tuli awo ng'emwalabye ne tuleeta mwana manyiddwa nga Fina Masannyalaze jo mama walima alima namakula kwotadde ne Walter nga bagamba muno bagenda teekawo empenda empya kulaba muno oba oyagala okuyinga ku kibiina kino okolote ne bagamba buli omu agenda sasula emitwalo ameka 5 ebigambo ebitunga bingi but not only that nange neŋŋamba ngenda vayo neesimbawo okukiikirira bannamawulire ku kakiiko kano akawuma because Uganda Musicians Association yeetagako omuntu akiikirira bannamawulire so bannange baganda baga abamawulire mwenna temunkuba kikono enkokola tuzijjewo tweyagalize muleke tuve mu byenkwe Sicho Lawrence nange mbeereko nga nze representative w'abamawulire kuwuma kikola bubi Lawrence kikola bubi nawe tompagira mukama katonda kitange embonyewo nyo Lawrence kwekola naye tampagira kale nze nja kwewagira
ojja kunkuba ekikono owagira ani Mako ani kwa Maka yagala kunesimbako oba Justin Bass ani gwogenda wagira kwabo sebo kakalamu twamugoba daliere mu bawujja kati eno kuwuma tetumwagalayo nenga munange Kaye Wisdom yagezaako kuba tochi mu bukulembeze bw'omukulu amanyiddwa nga Ykee Benda Boys Tender atunda muziki wabula tatunda byenda natukwirako kone mu tochi mu kyala amanyiddwa nga Cinderella Senyu anasobola izito automatic anasobola batajja kusobola nijiri mitwala 5 gye batandise okusaba jachi zigenda kukola kisooka kutuseko mukulu Kaye Wisdom abeeko byatunyonyola ku kitongole kino kimanyiddwa nga ekyawuma ate bwe tukuma tugenda kwa tugenda masina muli amalamanyi tovaawo towera biramu no King Montage Studios bateekamu ssente ne bannaffe abagalirewo furniture abakola entebe ennungi nga zino negwa tulaba kyolina okukola kiri kimu kyokka genda ku Celeb Jazz o subscribing waliwo ekipesa ekya red subscribe nga walaba Kaye Wisdom then tugenda kuba tukomawo namawulire amalala mangi nnyo tovaawo bannaye naye ensanyusa obbalaba mwebale kujja gye tubeera bannaye bino ebintu by'ekizungu nno banna tujja bitereeza ndowooza mpola mpola obutalwawo kuma president yasudde Ykee Benda that is the best decision Ykee Benda gyali akoze mu bulamu kubanga kati eruwa ekaga just ekibi ekiriwo nti bakiyita batya ekibi ekiriwo nti omanyiwo bakulonda mu kifo because that is his first leadership for gye tulabye out of waba yali abaddeko monitor whatever katubale eno national leader waba aleseewo obukulembeze like that kisobola omuhantinga kuba kakati abantu bw'oba okola kati application nze sikola nko application naye kati nze ndaba abaana nga bakoze application ze tutunulamu application tekiri nti nali mbaddeko monitor oba nali mbaddeko president wa wuma the thing is kye babuuza kyolina owandiika nti bwe nali president wa wuma nakola kino ne kino ne kino bw'oba osaba omulimu oba woba okola CV yo kakati the question would be si kulekulira ne mu bbanga lyabaddewo kikyakoledde wuma oba industry y'okuyimba that is the thing otherwise okulekulira okulekulira kulimu ebintu bingi oli asobola okulaba nga okulekulira ng'abaddeawo ng'abadde useless asobola okuba nga okulekulira ng'abaddeawo nga kimuyingira mu mirimu gy'akola kyovola nze ngamba nnyo abantu wemba mulonda abakulembeze ba art tolonda muyimbi akyayina birooto bingi otegedde olonda omuyimbi yokuva ewaka asooka kwambala chain n'ayambala empeta 6 neekuba obwowo 10 nadda mu ndabirwamu neyeekolako neekuba powder ng'omukazi kakitegeeza oyo takugasa londo omuyimbi kyovola nze Sophie yannuma nnyo Sophie Gombya ng'asiba ku mutwe asibako ekitambaala enviiri ze neweziba teyazigenze mu saloon teekuba make-up addire naye kati olonda omuntu ng'asookana abawala b'ennaku zino asala ekisige kino ate nasigako ekisirinza nogane asazeeko ebintu ebisiga ebya black nasigako ekisirinza nadda ku maaso nako negatemerera bwega kati then you are very far away from reality. That is the thing. 2, abatufuga bayaaye abakulembeze be Uganda bayaaye betaaga omuntu nga naye muyaaye kakati Ykee Benda mwana w'abasumba yennyini alinga musumba ayogera ekintu atunula eno agenda okudde n'alinga nnyimba za Chris Evans ziba za siro bazikola zirembegerera akola bwati nakola kakati ebyo abakulembeze ba wano bayaaye bw'olonda omuntu yenna nga mukulembeze alina kuba ki si buyaye nti kusala nsawo but you don't need olwa ne bapasita baffe kati abasinga bonna balaba bafooka bakomando otegere kye ngamba kakati teriyo pasita atakyali komando bonna balaba we badde no basabirako President 7 we badde ku bituuti bwe bamukubala badaba style we bakima ku ssente ensi yayonooneka kati Ykee Benda yalondebwa mu kiseera ekituufu n'endowooza ye ate n'atakikozesa ekiseera ekituufu twali tugenda mu kalulu yandibadde kati omanyi nti Ykee Benda yandibadde akudde President 7 billion nga 5 nga azikudde kulwa wuma otegedde naye kati mama Fina mama waba tabyagadde n'ali murongo press agenda afuke ashawa church z'abalokole waba kakati mama Fina akudde President 7 bani bamukudde abasiru abatasoma bamukudde n'abakadde bamukudde ne bamujjako ebifo by'abakadde abayimbi tetuyina wadde even why
because gwe mwalonda mbu tabyagala kati watabyagala kikyayagala golowooza lwaki buli ajja ne yeesimbawo ku bwa pulezidenti bwawuma balekulira ng'ebisanja tebinnabu anti woweera respect Benon Kibuuka ti Benon Kibuuka yawanirira obukulembeze bwa ati wano nga yabutambuza talekulira amagezi Benon Kibuuka ge yakola bano betulonda ge batalina Benon Kibuuka yategeera nti bakulonda nga gwe mukulembeze wa ati olina ebitu anankane entities endala zolina okukolagana nazo Benon Kibuuka yamanya nti nyina okukolagana ne trade union yaba artist kubanga ye polisi yammwe gye tuwaabira ye kooti Benon Kibuuka n'ategeera nti nyina okukolagana ne UNCC ye another arm of government Benon Kibuuka n'ategeera nti nyina okukolagana ne ministry ekizibu kye tulina tulonda abantu nga bamalala bw'omulonda n'atandika okuba takkiriza mu trade union takkiriza mu UNCC takkiriza otegeera kyova bakyalekulira nnyo otegedde bakyalekulira nnyo why olonda omukulembeze alowooza ye alpha and omega olaba ne president 7 amanya nti nyina okufuga Uganda eno wadde atufuga mu ngeri gy'ayagala naye alina okufuga Uganda eno ne parliament ne judiciary kyovula juzi yagenze mu judiciary n'abasuubiza okukola ku bizibu byabwe lwaki agendayo kati nga Bob Wine atadde omusango mu court because kyekiriko making sure nti ba member of parliament nyina okuba ne ba member President 7 nga tanatandika ayina ba member abava ku kyalo kyewaabwe 278 otegedde ne wakati golonda member simanyi president wa wuma nga yesuzo na dynamics tazitegeera kitegeeza tamanyi bukulembeze tategeera leadership is all about robbing leadership is all about advocacy robbing denti abayimbi bano siku yeso tula meeting kyakabi naye the final result your tour meeting is robbing money from the state, robbing here, robbing there. One is advocating, two is advocacy. Oh, yogera bakutenubianli what the politician yogera. Ani Agambye andi kakati webunafu webaba mukwatira mu politics naye oli goba kutte muyimbi do a statement, make a statement simple. Bw'osirika bajja kugamba nti walidde eno Uganda nfu bw'osirika togiyita America, make a statement. You are the president, make a statement. Make a statement. If you don't make a statement, you are lost to the industry. Lwaki ka wogamba Nubianli ntino yayingira mu bya politics lwaki wagende wakurunziza DJ Jacobo gwe n'omukubirako campaign bwogamba ntosobola kukola statement nga bakutte Nubianli lwaki mu bya politics lwaki wagende wa DJ Jacobo ate n'omukolerako campaign? Was that not politics? You out of your mind nawe otukoya bukoya Sindi by virtue is the president ate yagambye sekuyita lewe mulalu si ayogera mulalu anche nkugambye omuntu abulwa leadership skill is the constitution says bovao vice takes over not the secretary understood tawulidenti okupickinga yo forms za umo ino kusasula 500,000 ngo kinoloza kiri fair tekiri fair naye amazima gali nti ebintu ebimu byetaagako value lwakuba kijjidde mu biseera ng'abayimbi tebalina kisente kwakati tosobola singa nkeera ne ŋŋamba njagala Fred Sebatta yabaaba president agenda zijja musajja wattu tekiri fair because bakireetedde mu kiseera ekifu otegedde abayimbi tebalina sente kyovola era tugenda kufuna basajjaaka abatasaanidde kuba ba president wabula nze kiri nti okuteekako sente nze nkiwagira now kiwagira nese kuwagira kubanga oli wanajja nga ataddeyo ka sente ajja kuba n'amagezi si bino byakujja nga olaba luli abalokole nga buli ayagala yajja era twabitayako sente bavumala neeke now woba oyagala kuba president w'abayimbi kwa kinene esasula $5,000 oddemu amagezi oganoonye onoonye naawe ofuna sente nga naffe otunoonyeza nze omukulembeze nawe anoonya naye naye daabulwa n'afuna ku sente siminaako buzibu kasita naye atunoonyeza nze katino kankule cabinet singa mbadde nnondo wa president nze njagala nandibadde ngende wa kamiliyoni njagala kamiliyoni lwaki abafuga Uganda bayaye wetaaga omuntu nga muyaye kwegamba nga simu yaye musazi wansawo naye nga mukaawu tayagala kumanya kati wolonda nga kamiliyoni kwa president wa wuma
omanya Chameleon asobola ogenda President Museveni bwagenda okumugjayo katugamba asimye sente za office oba office President Museveni waagana oyo Chameleon alinya ku mmeeza oyo Chameleon that's Chameleon wetaaga character ya Chameleon yesobola okuleetera ebintu tu Chameleon can speak Chameleon is a legend Chameleon ne wayimirira bwati mu Nairobi oba mu America naganze president wa Uganda Musicians Association muba muwinize ne wagenda kwembase n'agamba nti abayimbi baffe we n'abakoleranga ebbaluwa munaabanguyizanga visa bamuwuliriza because his Chameleon bw'omulonderako sending advice oba okikubye lwansonga kati Chameleon byakola eri ono sindi alimuteera mu paperwork please sobola kulonda nsobola okulonda omwogezi nga Lydia Jasmine yes anti nkubuulidde Lydia Jasmine muwala ayogera bulungi she's beautiful wetaaga omuntu agenda okukolera ku pyara nga tolese kizike nojjeyo omuntu agenda okukolera pyara yewe yeemoola bwakabuto kakomeni yenalina alinga omunyi w'amalwa anti nzija Lydia Jasmine nga ye mwogezi kitegeeza bw'omulonderako Spice Diana ate oba okikubye gomanyi nti nno Spice Diana ne Lydia Jasmine omu nga ye vice wa munne n'amala bagenda mu office ya minister gundi abawa sente nga tabuuziza sayininga check woman etufuna bino ebintu olina bibaza kyovala President Museveni waba alonda abakazi bangi lwansonga abakazi bagenda mu UN oba mu America kibanguyira dani okuleeta obaani kakato direnga kati vice president second mbwagenze wa kusaba buyambi bwa Uganda izijja kulwayo kwata uno omukazi gwa byakalunga seninde agenda akarozi konna kali sexy but my name is Seninde I've come to New York kwa mukazi mukuru naye akarozi okalaba oyo ajja kubaleta sente otegedde bw'omalaawo londa fina masanyalaze oyo mulaba bw'otomwa obwa sekutaro mwanga yakwata sente twejala kati ani awo King Mike oyo yakulembera baroga muffin kwata papa research nga ye chief advisor kwata Silver Kyagulanyi erigo sekutaro olaba wenkuleta kwata Moses Matu kati Winwaji yandibadde nkozi nga yakola ku welfare y'abayimbi mu ekyo ekintu kati Winwaji yetanyuma kutwala muzi meeting ezo Winwaji ajja kwegayiza meeting z'abantu babamme ssente wetaaga nkugambye kati golaba kugambye kati kwata aboogezi kwanganya abantu benkugambye nga King Guni Sophie kati ajjanga ex official lwaki Sophie abulya mbana abawala abatabanyirira Sophie is a fighter Sophie kyenkugambye nti yagudiranga ekitambala wadde enviiri z'essinkole n'akisibanga teyekozeko makeup n'alumba office y'omuntu kati Sophie omuteekawo nga ex official ng'oba former president ajja n'abawa bano abaana bano abanyiri ekyokukola kati ba Spice atuuka wali bwati Spice ayogera Spice tamalayo na statement ng'oyo Kasajja yatuwadde dda sente naye kati olyoza abantu nkerebwe oli atunanga zike ono nankani kwegamba biba tebikola lwaki ojja londa balinga Uganda eteredde Uganda abatufuga beebo ayagala kutunulanga ku Spice Diana ku Lydia Jasmine nga ali bwati ojja kulaba Kasajja nga atuwa sente mukulu wange oyo yawangudde akalulu from a street boy from a guy yali talya kyamisana we yatugamba to erosifiri otegedde kyenkugamba era kankubuulire nabagambye kankiddemu bwe munaakaaya n'ennyo ku byajja ku bomutuuze tugenda kuddira bonna mwaya tugikolemu constituency afuuke MP kati mwetuge nekyaze kityo okuva omuge yabadde namba 3 atafuuse namba returning officer simenye tumusiima ono yakunguzibwe don't you see is there a difference olowooza oli esempijja let me tell you olina oyiga Uganda yeeyo Jacob omutuuze nze newe yandikutte ekifo kyakubiri I would celebrate him newe yandikutte ekyokusatu wabula kakati kyemulina oyiga Uganda buli kimu kisoboka naddala nga gwakunguzibwe n'omwana omuntu alabye ddala yakabbi oba yakabye kasita kaze kakati nabayo ate ba Bayibuli egamba nti Katonda yafuula simenyi yafuula abakulembeze oba yakabye katukubale Katonda yakabbi ate katukole tutya kyekyo otegede kyenkugamba Jacob omutuuze amazima gali bwe gati nze nange ogwasoose nalabenga wakusatu nempanika
nenjija posting abangambye after 3 hours tata returning officer we Wakiso amroundigiridde wo asoka oyo returning officer we Wakiso obo yagala mutegeera genda omubuuze omusajja gwe bayita Semujunganda Semujunganda yatula bwati na oyo musajja namuga owangudde genda namuga nedda balo bululu bwange bonna bumale kuggwayo kubanga Semujjo asobola kutambula n'adda wali ne bikyuka oyo returning officer we Wakiso mama yakola ekintu Wakayima yakulembere Nansana kuguli omulundi Sebunya naawabira Wakayima mu kooti nga Sebunya abadde woku n'akaya nanga agambe amanya goyo sige gali ku academic papers teyasimanyi yalayira asimanya affidavit bikoze bitya omulamuzi n'akatutema n'addira ono yali akulembedde Wakayima n'abanga amugobye n'addira abadde namba 3 n'abanga yemupi n'atuwalula emyaka emeka Uganda ebintu byonna bikola ki tebisose kujjako bomutuuze ze mbagambye obunaakaaya n'ennyo bagenda kutema mu bunnamwayawo kaka town kugambye omunamutawaanya ennyo bagenda kusala bunnamwaya bagifuule constituency bamufuule MP ate nga tewabadde kulonda bajja kifuula constituency bagabe sente teziriwo za kulonda kati ono Jacobo yabafuuka MP everything is possible ku mulembe guno. Therefore, to me, my celebration would be to Jacob Mutuze, representing abana abali baweddemu essuubi abasolo gamba nti kisoboka yafuusa atya LC simanya meya bikoze bitya that will be another term ekyo yafuuse kubanga buli omu akimanyi nti omusajja abadde wakumeka wakusatu kakati returning officer aganye omulangira mu kyokusatu kati ye number 1 nkole ntya yoyo wemukaana ennyo agenda fuuka meya mbabuulidde ate ali obwa minisita oba eno gavumenti yammwe